kubanga obudde babututte anti buliriza obudde babututte era buteekeddwa okweyongera kuba omwampadde ku gundi bulala ekindi الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sookera ddala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'eddarasa eno ey'ekitiibwa eyimiridde ku gumu ku misingi gy'enzikiriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyirize okutegeera ebitusomesebwa oba ebitusomeseddwa abasomesa bonna, era okujja kwaffe wano mu kifo kino akufuula ensonga al-Islaamu huwa diinu rusul, obusiraamu ye ddiini y'ababaka. Gwe musomo gwe bampadde nenyongerezaako akatundu kano ku topiki gye bampa, wa atbaihim, n'abagoberezi baabwe. Obusiraamu ye ddiini y'ababaka n'abagoberezi baabwe. Bwe tugamba nti obusiraamu ye ddiini y'ababaka, mu ddarasa efaanana bw'eti tuba tutegeeza ki? Banga nze nsuubira nti sunna bwe busiraamu n'obusiraamu sunna za Nabi sallallahu alaihi wasallam, bw'obusiraamu butambulira ku kuyigiriza kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ojja kusiŋŋaana baulama ekigambo sunna babeera bakinnyonnyola, kinnyonnyolwa okusinziira ku buli yerimu. Abamanyi ba aqiida ekigambo sunna bategeezaamu diddul bid'a, ekyennyume kya bid'a, opposite ya bid'a, oba emisingi egizimbirwako enzikiriza, kyebayita sunna kuba ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mathalan nga Sheikh Nuh bw'abadde ayogera wano, ba ahli sunna wal jamaa kiki bayita iman, omusingi amin, ebyeyawulidde eddiini y'obusiraamu allati tumayyizuhu an ghairi min al adyan, ebyawula eddiini y'obusiraamu ku ddiini endala ezisigadde, byebiriwo ebyawula eddiini y'obusiraamu ku ddiini endala ezisigadde. Waliwo eddiini endala mu nsi eweeziri, naye eddiini y'obusiraamu eno biki ebijawula ku ddiini endala, era ebisobola okubeera nga ali mu ddiini endala alaba nti ali mu kkubo kyamu, lino lyekkubo yateekeddwa okubeera nga agoberera. Ntegera kisaba ebitiibwa ebyo ngenda okwogerako mu ddakiika ze nnina insha Allahu taala. Njagala kutandika na kigambo ekigamba nti obusiraamu kyeki, definition y'ekigambo busiraamu. Mu kitabo kino nazze nakyo kiyitibwa kitaabu tawhid fi dawi al-Qur'an wa sunna kya Sheikh Muhammad bin Ibrahim Tuwaijiri rahimahullahu ta'ala, ekiwandika 2011 era wenjogerera yafa.
yawandika ku mannya ga Allah n'awandika ne ku Busiraamu ku nsonga ne ku tawhidi ku nsonga ez'enjawulo.